Amanya nze Mtonyi Mariam. Era muto wa Gravity. Tulaba bitambula ku social media ebya mami. Abantu bagala obalambuliramu kiri kitya? Kituufu kiri nti amawulire naffe twagafunye ku makya. Jami yabadde mu bibye n'afuna akasimu. Ne kasaawa zino tetunnamanya ki kiri ku ground, tuli mu kugendayo bugenzi. Boyogedde nabo abali ku ground bo bagamba batya? Bagambye bamusanze afiiridde ku buliri. Era omulambo gwe ne bagutwala mu ddwaliro. Bongere okwekebejja ky'ekituufu ekyatuuseewo. Mami abadde mukosefu oba? Abadde atawaanyizibwamu sukaali ne pressure. Naye emabegako awo tubadde twamujjanjabako ng'atereddemu. So kyabadde sudden kale kuba nejjo twayogedde naye ng'ali fine. Kati enteekateeka eyimiridde etya? Kati weyogeddeko nabo abali ku ground okuzika kwa ddi? Zika kwa ku Sande. Tugenda zika ku Sande Fort Portal. Esaawa tetunnaba zikonfaminga kuba twagala tusooke tutuukeyo ng'abaana tulabe ngeri gye tugenda kikwasaganya. Fort Portal side wa Alugongo Nyantabombo. Muganda wa Gravity omuto at least yatulambuliridde ku ki exactly ekyabaddewo na ki ekiteeberezebwa okubeera nga kyasse maama waabwe. Olunaku olw'eggulu onakutegeezeza ku maama wa Gravity omutujju nga we yabadde afudde neera nga kigambibwa mbu yafiiridde ku buliri. Bagenze okuzuukuka ku makya mwana wattu ye nga yamaze dda okubeera ng'assa omukka gwe ogw'enkomerero. Muganda we wabeera avuddeyo okubeera nga kikonfaminga n'omulambo nga gwaddusiddwa mu ddwaliro nontanti nga batuuse ku ground ne updates z'okuziika bajja bbeera bazituwa mu bulambulukufu. Wano nakusuubiza nti buli kimu ngenda kikuwanga we kijja oba nga bwe kiri naddala kuziika kwa maama wa Gravity omutujju nga we kugenda okubeera nga kugenda mu maaso. Gwe kyolina okukola subscribing anyiga notification bell ebisigadde obitulekere kubanga waneno ngenda bikuwa mu bujjuvu.